okugobwa kwa Mathias Mpuuga Nsamba mu Parliament ku bukulembeze oba commissioner olw'okulya enguzi yali ay'obukadde 5 nga Nup olukiiko olukulembeze lwasazeewo ensonga zino Banamateeka bavuddeyo ne bawa Mathias Mpuuga Nsamba kyalina okukola kubanga ekibiina kyo kati kyamuvuddemu era kati alina okusalawo okulaga akolera kibiina oba akolera General Museveni abalemera mu kakiiko ka commission mu Parliament ku kifo ekyamuweebwa ekibiina kya National Platform kijja kwatula mu lwatu eri abantu bonna bannansi nti bulijjo akolera General Museveni naye nga yeekwese mu bannankyukakyuka wabula bwakkiriza n'ava mu kifo ekyo Zaake Francis Mutebi n'akwata mandate nga bagimuwadde nga bamuloze nga commissioner omujja kijja kutegeeza nti bulijjo akolera abantu naye yali nsobi yamugwako abantu kijja kubanguira okumusonyiwa ne bw'anaagenda mu maaso n'alemezaamu nga bazaalemezaamu byonna ebaziba mulabula ng'alemezaamu ne guguno omulundi gwe baamugobye n'alemezaamu ebyobufuzi ebikomyawo jaba takyalina kaliya n'emu okujja hadde mu kyalo alime emmwanyi alunde embuzi asimbe ebitooke ebyo byobufuzi abiveemu baba nayogera tebakyalina omwanyinza kumwesiga olw'ebyo byakoze okulya ensimbi z'omuwi w'omusolo ayina asabibwa okuzizzaayo n'agaana asabibwa Katonda n'agaana ate nga yakkiriza nti n'ensimbi yazirya ogwo gwe omusango omunene mu byobufuzi by'eggwanga Uganda era gwakoze kaliya ye ogugyonoonye bakasa nti Mathias Mpuuga kyalina lugendo okujjako nga azizzaayo ensimbi era n'ava mu kifo ekyo aye ne yeetonda ng'omuntu mulamu bwe bajja omuwa ekitiibwa naye nga takoze kitwala agenda kumuwa kitiibwa kale abafune munnamateeka Nalukoola wadde agamba nti ekibiina kyo kyekyakoze kyekyo kyakoze move yakyo naye nga tekirina buvunaanyizibwa ku bimuggyayo mu Parliament kati yalina okusalawo ye n'agamba kanveeyo kanso Nalukoola ebigambo bino kaabitugambe. Ekisooka ninamu okutya mu byobufuzi kiyinza okuba kikola naye mu mateeka olwakuba ne mu mateeka waliwo wekikolera singa wabeerawo oli ng'akyerumirizaako kyekino kyekugamba nti amawulire g'okulya ssente zoogerwako gaavaawo before mawulire nsikiriza kanso commissioner agenda yatya agendayo ng'ekibiina kyekimulonze okufuuka commissioner ekibiina political party yekulonda okugenda mu ofisi nofuuka commissioner gw'eggwanga naye ate kukuvaayo waliwo procedure nga Parliament yekikola omala kuleeta motion ku floor ya Parliament ate ebeera ewagiddwa 1/3 ekyaba memba ba Parliament abalonda okuleeta ekiteeso ekyo kiryoke kireetebwe kiyimirirewo ku floor ya Parliament. Eyo motion etwalibwa ewa kiraaka ng'eteereddwako omukono 1/3 eky'ababaka ba Parliament abalonda nga balaga bulungi ekiruubirirwa kyabwe nti kyakuggyako oyo agenda okuggibwako. Motion eno esobola okuleetebwa ekibiina anti kati awo batunuulira bammemba ba Parliament. Kati ekitegeeza nti bwe kibanga ekibiina kyekitandise era kyekibaga ne kiryoka kitandika okunoonya obuwagizi okuva mu balala bonna bwe kiba tekiweza muwendo ogwo kuba mwetandikirako. Kati ekibiina ky'ebyobufuzi nga kirina omuwendo gw'ababaka nga 300 ku 5 otolaba nti bwe babanga ddala bakikkiririzaamu bo bennyini beemala okuleeta omuwendo ogwo okuba gwetaagisa. So okumuggyako wateekwa okubaawo okulonda okwo nga kwaba memba wakiri haafu ettengetenge ery'ababaka abo aba Parliament. So mukyo oteekwa okubalira kati mu ebyo bye nkugambye mutandika ne motion eyo kyekiringa ekiwandiiko ekiriko
ekiteeso ekireeteddwa ng'ewagiddwa kimu kyakusatu ekyababaka abo abataddeko nga bakiwagira abataddeko obuwagizi bwabwe bwe mujja mu paalamenti haafu. Kakati ku kino ekibiina kyawandiise ekipapula ekiri public ekiwandiiko ekiringi ekijja to the general public nga kiyimiriza kijjayo commissioner kati tutakutiremu ekyo kitegeeza ndowooza nti nno ekyo kyolesa kiruubirirwa nti kino kye tunaatera okukola naye ekyo si kwe kujjayo commissioner. Okujjayo commissioner oteekwa okuyita mitendera giri kansomedda ate kulimba kino ekiwandiiko tekyolesa kiruubirirwa kyajjayo ne kiteekayo ate bwe kiba tekisobola mu kuwandiika wano ne bagaa nti tujjeeyo nyombi tutaddeyo luyimba anti bwe kiba tekisobola kusibwa mu nkola kiba kisobola otolaba nti kiba kiruubirirwa. Bwe mba nga njagala okukuba oluyi nendukuba naye nga terukwata gwe tokiraba nti nyina ekiruubirira ky'okukuba oluyi nemereddwa bulemererwa ntukwasa bateekwa okuyita mitendera giri ku fulo ya paalamenti ekintu ekyo okubeera. Ndowooza nti hakinyombi kiyinza okuba kikutawaanyamu naye nsobola okulaga mu mbeera endala etali ku byabufuzi oba kino nti olaba omuntu bw'ogula ekyapa oba omwami oba omukyala n'okiwandiisa amannya g'omwana wo nga bwa myaka 3 n'oyagala okitunda ng'alina emyaka 4 tosobola kukitunda okugyako ng'ogenze mu kkooti n'ogisaba ekuwa olukusa olyoka otunda ekintu ekyo kuba teriyo kirina kukolebwa ku mwana okugyako nga kya bulungi bwe. Olina okumatiza omulamuzi nti bwe naatunda ettaka lino ngenda mujjanjaba okutuwa okwalwadde sirinaawo busobozi bulala nti kyamakulu nnyo eri omwana ono kyogenda omukoleramu kigasa ye so si ate bw'ataawo n'okutwera bino byetuteekateeka kati mukyo lwaki mbadde kulira nti oyinza okubeera awo ng'olaba oli enzija nyangu ng'olowooza enzijayo era nayo kyekimu kumba okuvaayo ate kkoboki kuzibuzibu. Era abasajja oli agenda n'awandiisa ekyapa mannya g'omwana bagenda okukola DNA test nga siwuwe kati ndowooza olaba emboozi. Kati kanso ku kino wabadde okupapa wabadde okutalengera bulungi nsonga wembadde ntandikira wali mbadde nkugamba nti amawulire gaavaawa amawulire gava mu kibiina bye batutegeeza waliwo omwoleso okugenda mu maaso ku bulyake ku kudiibunda ku kukozesa obulungi esente mu paalamenti mukulabisa okwo mwe muvaaki amawulire. Naye ekibiina kya NUP kigamba nti baatuula nti era amawulire gwe gaasongako nakkiriza okusinziira ku bwe nali ndaba mukulu Joel Ssemenyi ng'ayogera nti kituufu. Naye kati olaba mu mateeka olaba bw'ogenda ku poliisi n'owaaba omusango ne ukola statement gy'okoze si bujulizi obwenkomeredde. ne spokesperson wa parliament n'avaayo naye n'akakasa sente Honorable Mpuuga yali ku radio station emu naye n'akakasa nti sente zaayisibwa n'alimba mu kkooti n'azifuna. Kati nze point gy'ensinga ogitegedde nti ekyo kyekiri mbadde ngezaako kutemeratemera okulaga amawulire entambo kubanga kanso tugambe bibiri waliwo okuvaayo kw'amateeka ne kuno okuvaayo ng'okubikirina waliwo obusobozi mu byobufuzi. Omanyi mu byobufuzi waliwo ekintu ekibeera ne kikubeerako kyo ne kikola ki ne kinywera nga singa bakwogerako ekigambo haadi nnyombi oluyimba ne lugenda mu maaso nga bwe luba lwogeddwa ne bwe kiba si kituufu kituuka ne kifuuka ekituufu ontegeera.
kakati wano amawulire gavaayo nnyo nga bwe gakola ki bwe gavaayo ne batuuka n'okugamba nti n'atuula mu lukiiko n'akola ki n'akkiriza so yatambuliddwako si bwe guli bwanabi in alternative wabaayo embeera endala mu bulyako obulabba ina obukenuzi we batwala omusango ne baguwaaba nawulira ayigigye nti naye yatandika okunoonyereza olwo nno zituuka ne statements ne zikolebwa ne admissions okukkiriza wali kuno kwe nkugamba olumu omuntu waliwo lwagamba yenze yaguzza nga okukkiriza kwokwo kuyimirira ne mateeka tosobola kuzza mabega era oyo abeera alidde embuzi oyo n'atwalibwawa ekolokooni singa kumala ne kumuka mu vi olaba ebintu byenkulaga ebyo birungi ebiri naye eno conclusion zazze nga zivanga amawulire bwe gaze gatambula nga bowulira mukulu wa bibu agamba nti ne spokesperson wa parliament nakkiriza nti kyakola ki kyaliwo kati mu mbeera y'omuntu okuwaka obujulizi kati teriiwo nti nzikiriza nakola kino kuba ye takkiriza nti kubali buli bwanguzi possibility kyeriwo kati labayo waliwo bintu bibiri nti ye sente kituufu ngenda zifuna kasiimo kange naye akasiimo ako si buli bwanguzi oba otegere kyendagamu mu bigambo ebyamugulu Mpuuga nkasaanidde okakola ki okafuna era nzijukira nga ayogera gamba nti bw'obeera mu kifo ekyo nga bwe nasaabiirira waliwo bingi ebyerekerezebwa naye kakati leader of opposition ono ye prime minister alternative prime minister alina akasiimo ke leader of opposition takakola ki takalina muteeka wabula bwe baatuulamu nga komishoni ne bagamba naye obusiimo buno ffe nga tetubulina ate nga naffe tukoleokiraba ne beetererezaawo ettu kati bali bati nti mwajjawa obuyinza obwewettu okiraba nti nga komishoni erina obuyinza nti bweba erina obuyinza baani abalala be baawettu bwerityo nga bayisizana buyinza bwankomeredde bweporoposinga lwaki ensonga teyatwalibwa eri ne bagikakasa oba okiraba kati solution ki kweyo ensonga eringa eyo nti bwasobola okubaawo agenda mu kooti n'agamba nti kano buno obusiimo obweweebwa eno tibweweebwa mu bumenyi bw'amateeka bukontana n'amateeka wano ne wano tusaba entaputa kooti n'esalawo eggoye oba si ekyo okukola etteeka nga bakakasa obusiimo nga naye etteeka liyise mu mitendera emituufu ekyo eggoye ne lisalwawo naye bwe kitabaawo tukyaliwawo awo wetaaga okutaputa okwenjawulo ne politics anti kakati olaba ebyo byonna olutalo politics tonabakumva awo wosinajja andi omanyi kooti tesobola kujja wa Haji Nyombi ng'egamba nti wano waliwo ayagala obwenkanyalo bumuwe wateekwa okubaawo agenze gyeri kakati bano kyebeewa okuggyako nga oli bw'abanga entaputa ya kooti egamba nti beewa kikyamu before nga tetunagenda mu kooti baddajaga ku nsonga eyo yennyini okugenda mu kooti kufuna statement oba judgment ya kooti nti kituufu kooti etawuluza abadde baga nti ono mukyamu abalala bagamba ono mutuufu kooti yona esalawo kusinziira ku mateeka kanso k'omanyi nga tetunagenda mu kooti is there an illegality oba sente ezuze akasimbo kasabisa wadi kali mateeka bagende paasi nti tewaliwo tteeka liramurufu
naye akaanya n'ekibiina nti sente yakibiina nti omukulu omwoyo akasiimo kati ye ababa bawalidde nga tebategedde nti yakibi ne bagenda mu kooti kati waliwo obuntu abantu bakitegeere sobola egingabbe kino kati kano njakera naye waliwo obuntu obuzitowa ne ku luuyi luli olwewa akasiimo obuntu nga waliwo kyebayita conflict of interest okutuula nga gw'omu ku babaddemu mu kusala ettu lino akantu ako kazitowamu singa buno bwe yali bbali akakiiko ne katuula ne kasalawoko ate tosobola kuba bennyini aboogerwako okufuna akantu abalina okukafuna bennyini be baatuula oba otegedde ku nsonga yaabwe bw'osoma etteeka ng'erya Leadership Code Act ojja kusangamu obuntu awo nga bulumaaluma awo kanso nange ndoza kanzireyo ku kibuuzo kya mwami Buwengo kyali mateeka kiri mateeka tewandirooza ekibuuzo kya Buwengo kyekirungamya kubanga kubanga kooti z'ennaku zino tezisala mundegebolera awo naye wanoonya nekukyawa nonnemererwa no kasotebyetebye bateeka kundaba akabesinga byebyo ndowooza obiwudde bulungi munnamateeka Nalukoola ng'ensonga azinnyonnyola mukulu Mpuuga we yasobeza era kyalina okukola nti eno kyonna tekirina buvunaanyizibwa bumugjawo wadde kyasazeewo kigendererwa kyakyo naye waliwo emitendera egirina okuyitwamu okumugjayo kati yalina okukozesa obusajja bukulu bwe bw'abanga ddala ayagala struggle ng'ayagala enkyukakyuka n'agamba owanyowaawo kankole ekituufu ku lw'ekibiina kyange n'okulwa bannayuganda naba nga takikoze then alina otubuulira ndi gwakolera akolera Museveni lwaki asigalayo ng'akolera bannayuganda kitegeeza bw'asigalayo aba akolera General Museveni kati nno awo ebyo biba bigenze tuba tulina omugamba nti kabayibayi mukulu Mathias Mpuuga Nsamba kale ebyebyo mbaagala nnyo mwenna abaliko Omukama Katonda nsaba abankuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba